abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mukyebaleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankose eki President w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Bambi gompya subscribinga kona kukade omale onyige all. Obeere ng'ofuna obaka bonna bwe tuba tutadde wano ku the Mix Media. Njagala okutumirako abantu abali mu Nnyendo, Kiziba, Kabonera, Kyotera, Mukono, Entebbe, Rwanda, South Africa, Dubai, Qatar, Arab Emirates, Kenya mambo vipi, Tanzania mambo vipi. Mbagala nnyo n'olwaleero ntuuse nga nkuleetedde emmotoka z'omugagga Don Chris amanyiddwa nga Don Chris, ono CEO wa Sky Pins Tours and Travel ng'esangibwawo Kitende Entebbe Road, nga musajja atwala abantu bweru ogenda okulambulamu abaagala okuwummula byonna abikolako. Don Chris ono musajja avuga emmotoka ensajja, emmotoka ezitunulanga omuntu, emmotoka eziringa Diamond, Gold, Feza, byonna emmotoka z'omwami ono zaavuga nga mmotoka z'abanene, mmotoka z'ababede. Don Chris alina emmotoka eno ng'etunulanga muntu, zonna emmotoka z'alina tozinyooma, toziyisaamu maaso. Alina Range Rover ng'emmotoka zino kuliko Range Rover emmotoka z'ababede z'abanene bokka, muyite mazzi mawanvu, ng'emmotoka eno zalina z'amaanyi nnyo, nga kuliko Range Rover, kuliko BMW X4 n'emmotoka endala nnyingi nnyo, ng'alinako emmotoka ezo za Don Chris Empire ezo ezisoba mu 5 nga nazo z'amaanyi nnyo era emmotoka zitunulanga muntu nazo zino. Don Chris alina emmotoka ono omusajja Kafulu, Kaliba, Kaguje, Kabejja, Senior, Excellent, Good, Golden, Diamond, Silver, Crystal. Ono emmotoka zaalina z'abaloodi bokka, z'abanene, zisinga tambulirwamu bakungu okuli ba minisita abo abakulira zi NGO ennene, nga zino emmotoka ze zisinga otambulirwamu abantu bano, kyokka ye yazigula kutambuliramu na kuliramu swaga na kukola milimo gye. Don Chris alina Range Rover ng'eno ya Light Black oba mwite Light Black nga model 2024. Range Rover eno bagita Range Rover Discovery model 2024 ng'emmotoka eno yeriko kuba 2025 obudde bonna ejja model nga Light Black 4-wheel drive nga eno enywamu ku mafuta gwe agakereza obusente tojerijjako. Emmotoka eno amafuta genywa ogijja wano gituuse e Masaka. Omusajja wa Vitiz Rawumu Spasio oyinza okuganywerako emyezi egiwera 2 ate ng'ogivuga n'owaamu ne munno n'avuga. Emmotoka eno Range Rover Discovery genywa erina face recognition, fingerprint ne TV 3 nga kuliko woolaba ng'odda emabega na buli mutto kuliko TV emu ate nga kuliko ne radio. Emmotoka eno y'abanene, bantu batini nnyo bemmanyi wano abazirina. Model 2024 Discovery eno yeriko mu Range Rover. Visi wa Muteesa agirina, n'abayimbi abalala bangi nnyo bazirina, n'abakungu bangi nnyo bazirina. Emmotoka eno soogivuga manual n'automatic, erina remote okuli egula buutu, emipiira, steering n'okugyayo spare. Erina emito emirungi ddala. Emito gino naawe osana n'ogituulamu n'ogiwulira obanga ali ku kitanda. Omwami Don Chris alina akagatto, King Saha akayita kagatto, Kabaka akayita kagatto, His Excellency Robert Kyagulanyi agiyita nziga, agiyita gaali. Don Chris alina emmotoka eya BMW X4 nga model 2023 4-wheel drive nga osobola ogivuga manual n'automatic ya light green ng'eyina kakala kalinga kaaba amagye. Tabanga omusajja wa magye n'ekyo si kye ŋŋambye. Omusajja emmotoka gy'alina ya light green abantu bangi bakyuzinga kala zaabwe okusinziira we baagala. Ya miduma 2 yandabirwamu za black ate ng'eri 4-wheel drive ne wiirwawo za black, naye emmotoka eno teyina number plate era kizibu nnyo muyimiriza. Lya CC 8
ng'erina amataala amalungi agali mu maaso n'emabega wayagala wagivugira. Eno BMW X4 erina TV 3 emabega waliyo bu TV bubiri maaso waliyo TV emu. Erina interior mulungi ddala mundaawo ya fingerprint ne face recognition nga osobola ogivuga n'ogijja ku mafuta nedda ku masannyalaze. Ng'eno emmotoka yamalawo akasente akawera. Don Curtis azirina. Bantu batini nnyo abalina zi BMW obapalira ku ngalo. Mpozi n'omukyalo oyo Bad Black alinga azirina n'abayimbi abalala bangi nnyo abalina zi BMW. Sigambye nti bokka be bazirina. Don Curtis alina emmotoka nga bagita Tasilaka. Tasilaka mmotoka ya bbeeyi nnyo, mmotoka ya masannyalaze, modo 222 4-wheel drive ng'osobola ogivuga manual n'automatic. Wano bantu matini nnyo abalina emmotoka zino. Emmotoka eno etunulira ddala nga muntu. Emmotoka ya sannyalaze, emmotoka ya swaga. Emmotoka eno ekyenjawulo kyerina ekyali mpya katale nga sipeya waayo oba oyina mujja bweru. Erina kamera ng'esobola okulabula mu maaso nti ogenda kutomera neyeesiba yokka n'ekubulira ekiva emabega ne bwe kiba kinnya ebeera ekirengera. Emmotoka eno ekyenjawulo kyerina esobola okubulira nti mu maaso gy'ogenda okuyita waliyo jjaamu kati yita wano. Ate erina Google Map osobola okugita neyeevuga yokka ng'oggyeko emikono ku steyalingi yo neyeevuga n'oba ng'obadde ogenda kutomera neeyimirira. Esobola okulabula nti owaayo omusipi tewasibye, sibe bino ebyaffe byekuba akade tititiriri nekuwoninga eno yeekubuulira ogaana egusiba ku mpaka. Amafuta ekubuulira nti osigazzaamu bwega tevuva kwegana agaffe buno buvitizi bulawumu bunuuwa bw'olabirako wali nti osigazzaamu we kati nti kakkiridde neekubuulira g'olinamu nti gakutuusa okuva wano tuuka wano. Enywawo bweti. Emmotoka bagita Tesla, motoka y'amaanyi nnyo, motoka mbedde, motoka y'abadooni abagivuga olina okuba ng'olinamu. Totunda ebikata byo n'ojjamba ogula Tesla. Sigala ku vitizi bulawumu busipaasiyo. Eno emmotoka enywamu ku tufuta weewaawo nti ya masannyalaze. Olina givuga nnyo n'eva ku mafuta nedda ku masannyalaze. Weekyamuka olumanya ezze ku sannyalaze. Era temala gayitaayita mu binnya, eyita ku nguudo ez'embedde era olaba ne gy'abeera. Togitwala ennansana mu binnya, togitwala ku binnya by'e Kasenge oba yitayo ennakawuka togeza n'ogitwalayo. Togitwala ennabweru. Emmotoka eno y'abanene egirako first aid kit nga mulimu kotoni, makansi, gloves, ebyo byonna by'osobola okukozesa singa oba ofunye obuzibu. Egirako toolbox sipaana zonna eza buli kikamu eziri ng'ate bakuweerako t-shirt, jacket, element, reflector, key holder ne bbuutu. Erina remote okuli awo singa obeera ogenda okusimbula steering yejjayo yokka. Ebanga y'abavuzi ba mmotoka z'empaka. Emmotoka bagita Tesla, osana naawe n'ogivugako. Emmotoka eno njagaliza nnyo Kabaka King Saha, naye munnange ekkubo likyali bbi. Simanyi oba kabaka wange anaagisobola, naye ajja givuga ku mpaka ne His Excellence oyo ye mmanyi asobola. Ate eno yengi mwagaza wankubadde ono ye ezze ezaavuga z'abanene 226 tumulabirenga ddala. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu temwerabira. Don Curtis omugagga ono alina emmotoka nga bagita Nissan GT-R Simo era ng'etunulira ddala ng'omuntu ya 4-wheel drive. Eno modo 224 4-wheel drive ng'emmotoka eno ya red erina interior wabweru awo muganda wange osaana onolabirako ddala awe wali amataala ya midumu 4 ng'enywamu kufuta. Edduka sipiidi ziri ezaalagibwa. Erina TV 3 maaso emu n'emabega 2 ku buli mutto. Emmotoka eno y'abanene. Togiteeka ku bugudogudo buno bwaffe buno oba okwetetenkanya mu binnya by'ennansana, mu binnya ebiri mu makubo agamu wano ewaffe mu kibuga. Egenda kweza engulu zi northern awo osobola ogikontrolinga kuba nayo efuumuukanga Kagabi, eddukanga Sasi, eddukanga data wa Airtel. Emmotoka eno enywamu ku tufuta wewaweera n'amasannyalaze ya face recognition. Eno yamalawo bukadde na bukadde. Don Curtis emmotoka talina eno yokka, alina n'emmotoka endala okuli zijipu. Alina
Benz cross country nazo azirina, weewawo zino ze musinga omulabamu nga nazo azirina. Zi TX zi V8 zonna azirina zi 4-wheel drive ngate nazo zinywamu ku tufuta. Motoka za banene zi Prado zonna azirina, n'emmotoka endala nnyingi nnyo z'ayina mwatambulira. Ayina emmotoka Don Kulisa, ayina emmotoka ebika ebyenjawulo nga zino za Empire, ezo ziba zimugoberera nga zibeerako security ne bakyaliba abamu, nga zino baziyita Don Kulisa Empire, nga kuliko Arufat, kuliko Nuwa ne Romeo. Zino za 4-wheel drive ng'ate nga mpya modo 2022 nga motoka za maanyi nga nazo zino motoka nazo zize ng'ate talina ezo zokka. Okusinziira omutu gwa Forbes magazine gulaga nti Don Kulisa ayina emmotoka ezitunuliranga omuntu, emmotoka eziringa essasi, emmotoka ezinyiriranga langi, emmotoka ziringanga kala njeru, ziringa nnyange, ziringa zebra nga nnyingi. Ze emmotoka z'omwami ono wezitunula Don Kulisa wa Skypin Tours and Travel esangibwa awo Ekitende ku Entebbe Road. Emmotoka ye ekyenjawulo kyalina ku mmotoka ze ziri mu nnamba za bulijjo, naye nga sigamba nti eziteekako ennamba puleti eza private zimubuze. Tezimubuze, sente era azirina asobola oziteekako, naye azaagala bw'atyo mu nnamba eya bulijjo. Ayina zi UBR emmotoka eno nazo azirina naye nga ziri mu nnamba za bulijjo, naye nga naye waaba ayagadde aziteekako. Ayina emmotoka Nissan TR, Range Rover, Land Cruiser, Jeep, Benz, zino zonna azirina era azivuzeeko, ne zino ze zinyweddemu ezo akendo nga zamalawo biliyoni na biliyoni za ssente. Don Kulisa avuga emmotoka ensajja ate ng'ekyenjawulo ky'ayina avuga myaka giriko 2024 ne 2025 eneeba etuuse ajja gireeta era ajja zivuga nga kuliko ezo ez'amasannyalaze. Ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa Forbes magazine ng'ennaku z'omwezi 7 Ogwokutaano 2025 ng'omugagga Don Kulisa enziga zaavuga, naye kyetaaga nange n'enjija n'apaamu. Nze emmotoka gye njagala ovugamu ndowooza ye Tesla eyo, emmotoka eyo ey'amaanyi eyo. Bambi commenting, sharing, following the Mix Media. Nyongera okubajjukiza Masaka General Hardware nga balina ebizimbisibwa byonna okuli sementi, misumaali, mitayimbwa, kala, rangi yonna bagirina, mabaati byonna babirina, ne bya plumbing byonna, pipe zonna eza buli kika zonna bazirina nga basangibwa omutundwe ku madaala. Bakubire ku 78799120 bakuweereza wakola ne free delivery. Masaka General Hardware, build your dreams. Amannya akose President Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Bye bye.